Kama ebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era nga nzikiriza Mukama ajja tukulembera n'olwaleero nga tuwulira ekigambo kya Katonda nga tugabana emmere y'omwoyo eyo etuyamba okukula omuntu waffe ow'omunda n'okutujjukizanga okutambulira mu butuukirivu n'okutujjukizanga okutambulira mu kwenenya we tuba tukoze ensobi kubanga we twenenya Mukama atunaaza n'omusaayi gwe n'atunaazaako ebibi n'ensobi zonna ze twakola ne tuzzibwa bujja mu maaso ge ne tuba nga tusobola okuyimirira mu maaso ge ne tubeera mu kubeerawo kwe ne tuba nga tujjukira mu buli kimu kye tukola nti Mukama waffe Yesu Kristo ayogerera mu mutima gwaffe buli omu nga kinnoomu. Mukama ayogerera mu mutima gwo ng'akulaga ekituufu eky'okukola ng'akulaga ekikyamu eky'okuvaako ng'era gye tukoma okugondera eddoboozi eryo erya Mukama eribeera munda mu mutima gwaffe gye twongera okutambulira ku kkubo ettuufu nga twongera okweyawula ku bintu by'ensi eno amasanyu g'ensi eno ebyo ebiriwo okusanyusa omubiri naye nga omulabe byakozesa okutta omwoyo. Amasanyu g'ensi eno omulabe gakozesa okusanyusa omubiri naye ate omwoyo okuviira ddala ku lubereberye ekigendererwa ky'omulabe okubba okutta okuzikiriza okuviira ddala ku lubereberye kyekigendererwa ky'omulabe atulage ekirungi ku maaso gaffe kuba ne Bayibuli egamba Eva yatunuulira ekibala n'alaba nga kirungi okulya naye ate bwe yalya ekyo kye kyatta enkolagana ye ne Katonda omuntu ow'omunda ye yafa omuntu ow'omwoyo ye yafa. Ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kyakomawo okuzza obuggya omuntu waffe ow'omunda addemu abeere mulamu mu maaso ga Katonda kubanga oyo yalaba eby'omu mwoyo oyo yalaba eby'omu mwoyo. Ekigambo kya Katonda kye tugabana buli kaseera twejjukiza okudda mu kkubo lya Katonda buli omu nga kinnoomu alina okuyitibwa okutambulira mu kubeerawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo okutambulira mu butuukirivu. Tetusuubira nti ddala oyinza okutambulira mu kwonoona nga bw'oyagala ng'omanyi nti ekyo kyama kyo abantu abalala bayinza obutalaba bye tukola naye bwe tuba nga tutambulira mu kwonoona nga tulina ebyo byonna bye tutadde mu mitima gyaffe bye tutambuliramu ebitali bituufu mu maaso ga Katonda amazima gali nti tetusobola kgenda mu ggulu. Y'ensonga lwaki tulina okwenenya. Buli muntu omulamu ku nsi alina akakisa okwenenya. Mukama amusonyiwa buli kimu era n'amuwa omukisa okutambulira mu kkubo lye. K'obenga okoze ebibi ebyenkanawa okubeera ng'oli mulamu ku nsi Mukama akuwadde akakisa okwenenya. Mukama akuwadde akakisa okwenenya k'obenga oli kwegamba gwe mu maaso go ng'olaba okoze byenkanawa. Omulimu ensonga lwaki tuweereza bu audio buno omanye nti Mukama akuwa akakisa okwenenya k'obeera ani weenenya Mukama akusonyiwa byonna. Y'ensonga lwaki akyatuwadde obulamu tubeerewo atuwadde akakisa kubanga etuva mu bulamu bw'ensi eno okwenenya kuba tekukyasobola. Ekiseera kyaba tuwadde omukisa okwenenya guba guweddewo. Twenenye tudde mu maaso ga Katonda twenenye. Okwenenya kwe kwatula ebibi byo weewombeeka bulungi maaso ga Katonda n'oyatula ebibi byo n'omugamba Mukama nsonyiwa ntambulidde mu kkubo ekyamu nsonyiwa ntambulidde mu kkubo ekyamu nkoze kino ntambulidde mu kulimba mu bwenzi mu kubba mu kuwaayiriza mu kuwulira obujja nga abalala bye bakola bigenda bulungi mu butayagaliza balala ebintu byonna byonna by'obujjukira by'okoze byonna weenenya noga Mukama nsonyiwa nzija mu maaso go nsonyiwa nazaalibwa mu kibi Mukama nsonyiwa ompe omwoyo wo ankulembere ntambulire mu kkubo lyo ayi Mukama. Era omumala okwenenya maaso ga Mukama n'omusaba erinnya lyo alijje alisangule mu kitabo ekyokufa aliwandiike mu kitabo eky'obulamu
kati olwo naffe kennyini abeenenyezza ne tutwala eddaala eriddako ne tuva ku ebyo bye tubadde tutambuliramu ebikyamu, kuba we twenenya Mukama atusonyiwa, ate ffe naffe tulina okuva ku ebyo ebikyamu byonna, n'olaba nti ekibadde kikutwala mu bukyamu ekkubo weeti n'oligala. Buli kintu ky'ola, buli mulyango gw'olaba omulabe wabadde ayita okujja okuleeta okwonoona mu bulamu bwo, n'olaba nti oguggala buli mulyango gwonna. Bw'oba olaba nti mikwano gyo egibadde gikutwala mu kkubo ekyamu, n'osooka ogyesalako odde mu maaso ga Mukama kubanga ojja kumira wekka mu maaso ga Mukama Katonda, wekka bw'oti. Osobola n'okusoma Zabbuli eya 51 n'osoma ne Zabbuli eya 23 n'ogisoma ng'ogiddiŋŋana ng'okijja mu mutima gwo, nga buli kigambo ky'osoma okijja mu mutima gwo, ng'osoma nga buli kimu okijja mu mutima gwo. Mukama mazima ddala agenda kukusonyiwa era ajja kukwaniriza bulungi era akulage ekkubo mu buli kimu ky'olina okukola. Olwo otandika okuyaayaana okumanya Yesu Kristo, omusembeze Mukama Katonda, omwetegerere gwe nga ggwe obe n'enkolagana ne Katonda kisoboka, kuba ggwe kennyini w'onaaba n'enkolagana ne Katonda ne olunaku ne lunaakeera omusumba wo ate n'ayagala okukwasa ekkubo ekyamu, gw'oba omanyi Yesu Kristo ng'era olina enkolagana yo naye, buli omu ajja kumira mu maaso ga Katonda, buli omu ajja kumira mu maaso ga Katonda. Bw'oba ng'oli mubuulizi ng'obuulira njiri, n'oba obuulira omuntu omu oba babiri, oba obuulira ku ssomero gy'osomera, oba obuulira mikwano gyo, teweerabira okwogera ku kwenenya, okwogera ku butuukirivu, kubanga ekipimo ky'obutuukirivu bwaffe kigenda tutwala mu ggulu. Obutuukirivu kwe kusalawo ne tuva mu kkubo ekyamu ne tugobera Yesu Kristo. Ffenna twayonoona era ffenna twazaalibwa mu nsi ey'ekizikiza, ne Yesu Kristo yajja otulokola. Yesu Kristo yajja abo bamuzibe balabe. Ffenna twazaalibwa tuli bamuzibe, twazaalibwa mu kibi, ffenna twazaalibwa mu kibi, naye bwe tuwulira ekigambo kya Katonda ekyo ekituzibula amaaso, Yesu Kristo yatuzibula amaaso ne tulaba ekkubo ettuufu lye tulina okutambuliramu. Tuyaayaane okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo, tuleme kumanya byawandiikibwa byokka oba na kubeera na ddiini, kuba tunaabeera n'eddiini ne tuba nga tulina ate bye tuzuula ku ddiini ebitali bituufu, tujja kujja obwesigwa mu ddiini era ne Katonda tumuveeko. Bwe tunaateeka obwesigwa bwaffe mu basumba, singa onaazuula ebitali bituufu ku musumba, ojja kujja obwesigwa mu musumba ate ne Katonda omuveeko. Naye obwesigwa bwonna buteeke mu Katonda, obe n'enkolagana ggwe ne Katonda, iggwe ne Katonda. Olwo lwe tujja okutandika okusobola okulaba ebyo omulabe byakola, obutego obw'enjawulo bwakola, kuba waliwo ebintu ebibeerawo mu bulamu bwaffe naye nga tulaba ng'ebintu ebya bulijjo, naye nga bubeera butego bwa mulabe aba atulwanyisa. Ekyokulabirako, oyinza okuba nga ogenda ku church, ogenda kusaba, oba katugambe ogenda kuwulira kigambo kya Katonda, oba olina okugenda okukola ekintu ekikwatagana n'okuweereza Katonda oba ekisaanidde maaso ga Katonda, oba olina bw'oyagala okugenda okuyamba ekintu bwe kityo, naye ng'essaawa ennyini ogenda ne weesanga nti ate essaawa eyo wabaawo ekintu ekigwawo ne kikunyiiza, ate n'okugala n'obisazaamu n'obisazaamu. Ebintu ebyo ebitera okugwawo ng'ogenda kukola mirimu gya Katonda oba ekintu ekisaanidde maaso ga Katonda, biba tebizze byokka, wabaawo omulabe abakisindise mu nsi ey'omwoyo gw'otalaba. Wabaawo omulabe oyo gw'otalaba azze n'akola ekyo kikujje mu mbeera ove ku kiri ekiroozo ky'okukola omulimu gwa Katonda. Oluusi obadde ogenda kusaba, ogenda okukebera essimu nga talina muliro n'ogamba naye ndowooza sijja kgenda, n'essimu talina muliro, kansigale nkyaginga essimu yange ndigenda olulala. Olwo omulabe ng'akosezza ekyo akulemese okuwulira ekigambo kya Katonda gy'ogenda ku kkanisa. Oluusi oba obadde ogenda kukola mirimu gya Katonda ne wabaawo ekintu ekijja ekikunyiiza, oba ne wabaawo ekintu oba kyebogera ne bakuwayiriza era nakikujja mu mbeera, olwo ebirowoozo n'obijja Katonda.
newogenda obugenzi ku church era omulaba abaako ebintu byakola n'ogenda ku church oluusi muba mutudde ne wabaawo omuntu azereeti n'atambula mu church ng'akoona engatto paka eri abantu bonna ne bajja ebirowoozo kw'oli abuulira ne batunuulira n'akoona engatto era omulabe ne watta eddakiika nga 5 oba 2 era aba bakyusizza ebirowoozo aba akujje ku birowoozo. Ekintu kyonna ekiyingira mu birowoozo byaffe ne bitujja ku Katonda ne bitujja kuwulira Katonda, manya nti ekyo kiba kyakulwanyisa kya mulabe. Ekyo kiba kyakulwanyisa kya mulabe. Oluusi kwegamba ofunye obaka audio nga kano oba owulira njiri wantu wonna wadde si wano wadde ku radio naye ne wabaawo kwegamba ekintu kyonna n'owulira nga ggwe oba omunaffe ennyo oba n'ogamba n'ekigambo kino kiwanvu sirina budde bwakiwuliriza naye ng'ate olina obudde obuwuliriza ebintu ebirala naye ng'ate kino kigambo kya Katonda, mmere ya mwoyo eri omwoyo gwo. Ng'era oba okkiriza oba tokkiriza olunaku lumu ogenda kuyimira mu maaso ga Mukama Katonda. Olunaku lumu ojja kumira mu maaso ga Mukama Katonda. Ate era embeera waliwo gwe kennyini esobola okubaako olaba nga ekutuusiza mu mbeera etali nnungi era ojja kufukamira ku maviivi era osabe Katonda. Kati Katonda tumunoonye, tumusemberere, tuyaayane okumumanya nga tetunnatuuka mu bizibu, tuleme mujjukira bujjukizi nga tuli mu bizibu kuba Mukama atuwadde akakisa. Mukama atuwadde akakisa. Toyinza kubanga Mukama akuteerawo ekkubo owulire ekigambo kya Katonda nga kijja buli kiseera n'olowooza nti ekintu ekyo kizze by accident oba kugamba kizze kigudde bugwi. Nedda, Mukama aba yateekateeka owulire ekigambo ekyo ng'ayina ensonga lwaki. Wuliriza osobola okugyamu ebintu nga 2 oba 3 n'obiteeka mu bulamu bwo ne byongera okukusembeza eri Mukama Katonda. Oluusi n'owulira ekigambo kya Katonda ng'olina ky'obadde ogenda okukola n'ogala nedda kankwate ekkubo lino, kanve ku kkubo liri kankwate lino. Ng'olwa ekigambo kya Katonda ky'owulidde oluusi Mukama ng'alina ne kyakutaasizza ekkubo ly'obadde ogenda okukwata. Waliwo ebintu ebituukawo nga tebigudde bugwi nga ntegeka za mulabe yazikoze. Oluusi n'ogenda tonnaba nakuwulira kigambo kya Katonda gwe n'otandikirawo okusala omusango n'otunuulira omusumba engeri gy'alabye gy'afaanana mu mutima gwo n'otandika okugamba naye kati ono ddala ayinza kunjigiriza ki, n'amuyigako ki nga bw'afaanana nga bw'ayambadde. Kwegamba olwedde omulabe n'abaako ebintu by'ateeka mu ndowooza yo n'otandika okwegamba okulabira ddala omuntu agenda oba okusaba obusabi ssente, kwegamba n'olabira ddala omuntu nga talina nnyo kyamaanyi kyagenda kukuyigiriza gwe ng'okosizza entegeerayo gwe nga ggwe. Naye ebyo byonna bitutuukako ne tusalira abasumba emisango n'abantu abalala naye nga ekyo omulabe y'aba akiweerezza nga kyagala kutwala endowooza zaffe n'emitima gyaffe tuleme giteeka ku Katonda n'ekigambo kya Katonda. Oluusi ne weesanga nga buli lw'okwata okusoma Bayibuli owulira oli mugayaavu nnyo nga ne bw'obikkula okusoma Bayibuli osoma ebigambo 2 n'otuula ne tukwata. Ekyo kintu si kya bulijjo, ogwo guba muzimu, eyo eba dimoni ng'era olina okusaba egende kubanga ekigambo kya Katonda mu Bayibuli twetaaga okkisoma. Mwoyo Mutukuvu ajja atubeere ng'atujjukiza buli kimu. Buli mbeera gy'otuukamu wabaawo ekigambo ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekikwata ku mbeera eyo yonna gy'oba olimu. Kati gye tukoma okusoma kigambo kya Katonda, Mwoyo Mutukuvu akujjukiza ekigambo ekyo kye wasoma oba kye wawulira ng'otuuse mu mbeera eyo n'akulaga engeri gy'ogenda okuvuunuka embeera eyo ng'akujjukiza ekigambo kya Katonda ekyo kye wasoma oba kye wawulira. Y'ensonga lwaki omulabe Sitaani tayagala tuwulire ekigambo kya Katonda, tayagala tuweeyo obudde tusome Bayibuli, naye nga tulina okusoma Bayibuli ddala mu kiseera kino. Tusome nnyo Romans chapter 8. Romans chapter 8 eyogera nnyo ku mbeera gye tulimu kati n'embeera gye abantu ba Katonda gye bagenda okubeeramu, obwakabaka bwa Katonda nga buzze ku nsi. Kino kye kiseera ekyo kye tubeera nga tusaba ne tugamba obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Kino kye kiseera obwakabaka bwa Katonda okujja, tugenda kufuna okumanya okutali kwa bulijjo. Mukama akwesige n'abantu be olwo basobole okukozesa okulwanyisa ebyo omulabe byagenda okuleeta ng'alinyisiza omutindo.
kuba ffe nga ffe mu magezi gaffe tetusobola kulwanyisa mulabe, naye mwoyo wa Mukama yatukulembera. Buba bukodyo bwa mulabe okubaako ebintu byateeka mu ndowooza zaffe ne mu mitima gyaffe, tutuuke ekiseera nga n'oba osaba n'oyogera erinnya Yesu olyogera ku kamwa naye nga mu mutima gwo mu butuufu olowooza ku bintu birala nnyo, olowooza ku mabanja, olowooza enkyonaaliya ki, okwegamba omulabe n'ajjuzaamu ebintu mu mitima gyaffe netuba nga n'ogenda n'osaba n'okusaba naye nga ku kamwa osaba naye nga mu mutima mulimu ebintu birala nnyo. So nga Mukama ayagala mu mitima gyaffe tugimuwe, kubanga wano ku mwoyo oba osaba Katonda akugye mu mbeera naye nga ku mutima oli mukuba pulaani n'agivaamu ntya. Wakiri mu kiseera ekyo kyokka kyokka ng'osaba sooka ove ku byonna byonna obijje mu mutima. Ekiseera ekyo ng'osaba omutima gwo guweyo eri Mukama. Amazima gali nti oyo anaanoonya Yesu Kristo n'amuzuula alina okuba ng'amunoonyeza n'omutima gwe n'omwoyo gwe gwonna. Olwo twogere ekigambo Jesus oba Katonda nga tukijjira ddala ku mutima, nga tukijjira ddala ku mutima. Olwo tujja okubeera n'okwagala okwannamaddala, n'okwagaliza abalala, n'okusanyukirako abalala, n'okusanyuka nga abalala bakola bigenda bulungi, n'obutasalira balala musango. Ffenna twazaalibwa nga tuli bazibe ddala mu by'omwoyo, ffenna twazaalibwa mu buzibe. Twazaalibwa nga tumanyi ddiini naye nga tetumanyi nkolagana ne Katonda, nga tetugirina naye nga tumanyi ddiini bye tumanyi kye batugamba nga kye tukola, nga kwega tetufaayo nnyo na kunoonyereza ffe kennyini twegedde tutya Katonda, wabula nga tuli ku ddiini, tuli ku bikwate. Naye nga ate ebyo ebikwate obeera nabyo, ate batuuka okuyita jangu tugende mu lumbe, jangu tugende tulime ebijja, ng'oba mu ddiini naye bakuyita ebyodduka misinde. Naye nga tokimanyi nti ate ebyo oba tosinza bakatonda abatono oba tosinza Katonda. Naye kino kye kiseera oyo ayagala okuzuula Yesu Kristo amuzuule. Kino kye kiseera kuba Mukama ye waali eri oyo amunoonya n'omutima gwe gwonna gwonna, kuba Mukama alina okusooka n'alaba omwetaaga kyenkana ki, omwetaaga kyenkana ki. Twegendereze, tulina okwenenya, tulina okwenenya ddala ebyo ebibi eby'omusaayi, tulina okwenenya ne tubyatula mu maaso ga Katonda. Ebibi eby'omusaayi, ebibi nga okuggyamu olubuto, okuggyamu olubuto oba osse omuntu oyo gw'oba ottidde mu lubuto, omwana oyo naye aba n'ebisuubizo Katonda byawandiika mu kitabo obulamu bwe bugenda okubeera ku nsi. Kati bw'omutta libeera ssanyu lya mulabe kuba abassa omwana oyo ng'akyali muto nga tomanyi kyalibeera, kuba oyo yennyini gw'oba ottidde mu lubuto ayinza okuba yabadde Mukama gwe abadde agenda okuyisaamu omukisa ogugenda okununula famire yonna. Ensobi weeba ebaddewo era olubuto toluggyaamu, lubeerewo. Mukama ajja kuwa obugabirizi naye tukola kikolwa ekyo. Twenenye. Ekikolwa eky'obwenzi ekyo kibi kya musaayi, ekyo kibi kya musaayi, kubanga mubeera omuntu omu. Buli soolo y'omuntu eriko leeya. Buli lw'obeera n'omuntu, leeya y'omuntu ku soolo egenda ku leeya y'omuntu omulala. Enzikiza eri ku mwoyo gw'omuntu omulala naye agabana n'enzikiza eri ku mwoyo w'omuntu omulala. Ekyo kikola kya musaayi. Okusaddaaka, okutta, ekyo ekibi kya musaayi. Ebyo ebibi bya musaayi, era ye Sitaani amanyi obuzito bw'ebyo ebibi, kyava aba ng'abeera nti abo abaagala okuyingiramu ebyo ebibiina ebya Sitaani, ebyeruminati n'ebirala, abagamba bakole ebibi eby'omusaayi, okubba, okusaddaaka, obwenzi, okuggyamu embuto, kubanga akimanyi ebyo ebibi bya musaayi. Naye we tubyatula n'akamwa kaffe bigenda. We tuba nga tetutambulidde mu butuukirivu, omulabe akosa ebintu byonna ebitwetoolodde otulwanyisa. Omulabe akosa ebintu byonna ebitwetoolodde otulwanyisa. Ekyokulabirako, omulabe ye Sitaani akimanyi nti omuntu atatambulidde mu butuukirivu
oba toyina muliro gwa Mukama Katonda gukwetoolodde oba bamalayika ba Mukama Katonda kuba tutambulira mu kibi. Ekibi ekyo mu nsi ey'omwo ekikola olusu ne lugoba bamalayika abalituwadde obukuumi. Kati olunaakozesa buli kimu ekikwetoolodde okugeza oyinza okuba olina nekelesi z'oyambadde oba earring ez'okumatu oba kwegamba ebintu byonna bingi nnyo omulabe byasobola okukozesa empeta. Sigamba nti ebintu ebyo bibi obikozesa nedda, wabula kyenkulaga nti oba totambulira mu butuukirivu omulaba abikozesa mu ngeri nti gye bakolera ebintu ebyo babiraamirizaako. Waliwo abantu be bayita ba satanist ne church gye bayita eya sitaani. Omulimu gwabwe ogumu ku mirimu gyabwe bagenda gye bakolera ebintu ebyo ebipya, bagenda makolero ago. Sitaani alina amakolero mangi mu nsi yonna gye bakolera ebintu ebyo oba perfume n'ebirala oluusi n'engoye empya. Kati ebintu ebyo babikola babiraamirizaako. Balina abasaabi baabwe abasaba mu bwakabaka obw'ekizikiza abasaba sitaani babiraamirizaako ebigambo nga bayinza okugamba oba olugoye luno omuntu yenna anaalugula abeere n'omuze we guti oba omuze ogw'ekwetunda oba omuze we guti ne bwe guti ebintu byonna. Kati we tutambulira mu butuukirivu ekintu ekyo n'okigula mu dduuka nga baalamirizaako ebintu tebikukwata naye bw'okigula nga baalamirizaako ebintu naye notatufaayo kutambulira mu butuukirivu kubanga olugoye oluguze tolusabidde. Tofuddeyo kutambulira mu butuukirivu kubeera nga otambulira mu kigambo kya Katonda ng'owuliriza ekigambo kya Katonda. Oba toyina bukuumi ne wobeera ng'ogenda bugenzi ku kyaki ng'osaba ng'owaayo kusoma ekigambo kya Katonda, buli weweewa ebintu bya Katonda bikuteeka oba n'ekisa ekyenjawulo ekikuggyako ne kikuwa obukuumi. Ebintu bino mbyogera muno ebiringa ebyokusaaga naye gyebiri bituufu. Oyinza okulaba omuntu ng'alina omuze gwazzeemu ogutali mutuufu naye nga bambi oluusi alina olugoye lwe yagula oba alina ekintu ky'ayambadde oba ki naye ng'ekintu ekyo gyakijje bakiramirizaako ebintuntu. Kati bino we mbyogera omulala oyinza okwogamba nti kirabika ndi mu kuteebereza. Nedda mukwano, siri mu kuteebereza. Bye njogera mbimanyi bulungi nnyo. Y'ensonga lwaki twetaaga okutambulira mu butuukirivu. Bwe tutambulira mu butuukirivu ffe kennyini tuba twaniriza obukuumi bwa Mukama Katonda, malayika wa Mukama Katonda okubeera naffe. Mukama atwetoolooza omuliro kuba Mukama alaba omutima gwo okuyaayaana otambulire mu butuukirivu nga totambulira mu makubo makyamu, ng'okuuma ebirowoozo omutima gwo obutajjaamu birowoozo bikyamu. Ng'ekimu ku ebyo bikuma omutima gwo obutajjaamu birowoozo bikyamu kyekyo kye nayogerako olulala n'obeera ng'osaba mu mutima gwo n'oba olina emirimu gyo gy'okola n'ogamba Mukama nteekamu okwagala kwo n'obulamu bwo onzigyemu byonna by'otayagala. Ekyo n'okyemayinza okusaba mu mutima gwo ebirowoozo ebikyamu oba obigobye naye sitaani wajja n'alaba nti tewali kintu kyonna ky'olowoozaako ye ng'aleeta ekikyamu ng'akiteekamu. Oli ne bw'ayitawo nga ayambadde bubi oba n'akulaga ekintu ekitali kituufu oba ku ssimu oba ki, olw'okuba asanze muli osaba mwoyo akujjukiza mangu n'agamba ekintu ekyo tekikwatagana na biri by'oli mu kusaba mu mutima, awo ng'ovaawo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tubeere n'okuyaayaana, okumanya Katonda, tubeere n'okuyaayaana okumanya Yesu Kristo, okuba n'enkolagana buli omu nga kinnoomu, okumanya Yesu Kristo omusembeza. Tuyaayaana okumanya ebintu bya Katonda. Ky'owulidde n'otakitegeera bulungi, genda ku maviivi osabe Katonda akubikkulire, akusomese. Kuba tujjukire mu Matayo 13 olunyiriro lw'11-12-13 awo wonna Mukama atulaga nti ebintu ebyama by'obwakabaka bwa Katonda yabituwa, yatuwa ekisa tubitegeere, naye eri abalala bajja kuwulira naye tebajja kutegeera, bajja kutunula naye tebajja kulaba. Era n'akiddamu ne mu kitabo kya Daniel chapter 12 verse 9 ne 10 nga Mukama agamba yennyini yajja otutukuza tube nga tetulinaako, nga tuli spotless, nga tetulinaako kwegamba butonyeze oba nga tetulinaako kwegamba, tujja kuba nga tutukuzibwa. Naye abo abatambulira mu kibi bajja kwongera okutambulira mu kibi, era ebya Mukama tebajja bitegeera,
bajja kuwulira naye nga tebajja kubitegeera. Kitegeeza okutambulira mu butuukirivu tufuna ekisa okutegeera ebintu bya Katonda. Tufuna ekisa okutegeera ebintu bya Katonda olwo twongere okutambulira mu Katonda. Tujjukire ne we tuba tusomye mu Yokaana 16 olunyiriri lw'8-9 n'olunyiriri awo olw'12-13 Mukama atulaga nti bangi Mukama atulagawo ebigenda okubeerawo ebintu eby'enjawulo nga tuba tetutambulidde mu kubeerawo kwe tetujja kusobola kubitegeera. Tujjukire Yesu Kristo yagamba ensi teyamutegeera kubanga Mukama ensi Yokaana 14:17 awo ensi teyamukkiriza kubanga nga temulaba era nga temutegeera. Kuba we yagamba nti abamulabye baabalabye Katonda kitaffe tebamutegeera kuba bo baali tebamulaba. Naye kati gwe Katonda omumanyi, Yesu Kristo wetwogerako oba omutegeera oba osobola omukkirizaamu. Ate nekirala tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno emyaka 2000 emabega, bannaddiini tebaamumanya era tebaamutegeera. Baali bamanya ebyawandiikibwa bulungi nnyo n'amateeka, naye Yesu Kristo tebaamutegeera. Ate nga be bannaddiini tebaamutegeera, naye ate dimoni zo zaamulabanga ne zitegeera ono ye mwana wa Katonda. N'olwaleero kyekigenda mu maaso, n'olwaleero kyekigenda mu maaso. Tuleme kuyaayaana kumanya ddiini na byawandiikibwa. Gwe ng'omuntu yaayaana okusembeza Yesu Kristo omutegeere. Igwe nga kinoomu, gwe nga gwe Yesu ayagala omumanye, ayagala olabe ebiri mu mwoyo, ayagala omanye ekigenda mu maaso, ayagala owulire eddoboozi lye omugoberere. Amazima gali nti tosobola kugoberera Yesu Kristo nga towulira ddoboozi lye. Yokaana 10:27 Yokaana chapter 10 olunyiri olwa 27 Mukama agamba nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nzimanyi era zingoberera. Amazima go bwe gatyo we gali. Yesu Kristo teri amunoonya n'atamuzuula, naye olina okuba nga ddala omalidde n'omutima gwo kubanga ogwo gwe muwendo ogw'omuzuula. Mukama Katonda yajja okubikkula amaaso gaffe ffenna, ayagala tulabe mu mwoyo tutegere ekituufu ekigenda mu maaso mu nsi eno, era ayagala ffenna tukitegere nti Katonda mwoyo. Yokaana 4:24 Katonda mwoyo, era abo abamusinza bayagala balina okuba nga bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mu mwoyo ne mu mazima. Mu mwoyo ne mu mazima. Omuntu asinza mu mwoyo osobola okumulaba bw'oti n'otalaba nti oba kwegamba oba ali mu kusaba nnyo adde eno naye nga alina enkolagana ye ne Katonda mu mutima gwe ng'ali mu kusaba, ng'asaba ne Katonda, yekka Katonda nga yamumanyi enkolagana ye naye n'engeri gy'asaba. Kati Katonda ayagala abe n'enkolagana naawe nga tokikola kulaga muntu ye nawe obula gwe ng'olaga Katonda wo. Osaba tolaga bantu naye nga ofuna obudde n'omuwa obudde. Mu mirimu gyo gy'okola n'omukwasa omutima gwo gubeere mu kigambo kye. Empeera yo gyeri, empeera yo gyeri. Ensi teyamumanya bwe yajja. Tuleme kubeera ng'abo abataamumanya naye nga bafuna omukisa ng'ali nabo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama bakuume.